Zabbuli eya2. Mukama akuddemu ku lunaku olw'okunakuwala. Erinnya lya Katonda wa Yakobo likugulumizenga waggulu, akuweerezenga okubeerwa mu kifo ekitukuvu, akuwenga amaanyi agava mu Sayuuni, ajjukirenga bye wawaayo byonna, akkirizenga ssaddaaka yo enjokye, akuwenga omutima gwo kye gwagala, atuukirizenga okuteesa kwo kwonna. Tunaawangulanga mu bulokozi bwo, ne mu linnya lya Katonda waffe tunaawanikanga ebbendera zaffe. Mukama atuukirizenga by'osaba byonna. Kaakano mmanyi nga Mukama alokola oyo gwe yasiiga amafuta. Alimuddamu ng'ayima mu ggulu lye ettukuvu, n'obulokozi obuwonya obw'omukono gwe ogwa ddyo. Abalala beesiga amagaali, n'abalala beesiga embalaasi, naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Bakutamye bo ne bagwa, naye ffe tugolokose ne tuyimirira. Lokola Mukama, kabaka atuddemu bwe tukoowoola.